okusinziira ku kitongole ekiwooza ky'emisolo URA oba kyoyinza okuyita Uganda Revenue Authority, tewaliwo munnayuganda oba muntu yenna agenda kuddamu kukkirizibwa kufuluma na bukadde 3 oba okuyingira n'obukadde 3 mu ggwanga nga tategeezezzaako ku kitongole kino ekiwooza ky'omusolo. Nabwe kityo abatambula ne ssente ezigwa mu kkowe eryo mweteeketeeke etteeka lyamaze okubanga liyita. Abassidde omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Mwami Obote ababuuzeeko tugambe ebigambo. Mwenna abatulaba tusanyuse nnyo okubalabako, tubabuuzaako nti mwasibye mutya, mwasize mutya, yonna gye muwangaalira buli omu waali walabire enjuba neki tweyanza nnyo. Ekintu ekyo kigumu tulikyogerako olulala nga tulina obudde, kubanga ekisookera ddala nze nalabula dda abantu ate tukyabalabula. Uganda egenda kufiirwa ebintu bingi nga tuyita mu mateeka agateekebwawo abantu abatamanyi mateeka oba just abagasoma just for formality. Amateeka gaffe gatulemeseza okukola ssente wano mu Uganda. Bw'omanyi nti abantu bangi bajja mu Uganda ne ssente ne baddayo nazo. People come here with the money to spend. Ne batuwa kuddayo ne baddayo nazo. Kubanga ffe wano tetulina nnyo bintu byakumalirako ssente. Kati ogenda kubanga ojja ne miliyoni 3 gwe mutwalo gwa dola. Kati ogenda kubanga bw'ojja nazo olina obaga nti banna zino nzikoze eki kyabulabe nnyo automatically nga bakubako pekisi kati onatuka era okuddayo. Obuzibu tebuli ku ekyo. Obuzibu URA bayagala okufuna ssente, kyembadabula URA nereero tubadde nayo mu Pamoja Nakasero nga tusomesa abantu about ebyemisolo naki. Bwe muba mwagala okukola ssente kintu kyangu nnyo. You invest money in recreation centers. Ennyanja zaffe zibowa. Eneyo gye bakuwaanira mbuno genda okyalire Uganda, mugenda ovisitinga Uganda. Tebiriyo, otuukayo bintu bya bulijjo chips, chicken, omuntu talina wa spendingira ssente mu Uganda. Naye ebintu muteeke ssente mu bintu by'obulambuzi nga za ddala. So that oli bw'ajja ne ssente zibeeraliikiriza. Kati ekibeeraliikiriza kiri eki? Tetugenda mu kalulu kati? Ekibeeraliikiriza simply because essente zino abantu bajja nazo, oli abeera ne miliyoni 5, just miliyoni 5 nakyankalanya ekibuga. Ontegere bulungi nnyo kubanga ssente tewali wakuzisipendingira. Tewali. So mukole recreation centers so that when these people come with money, they spend the money. Ssente tujja zisigaza. Tetulina kasobola zikubako pekesi. Kale oba alina emitwalo 2 ejja dola. Ne bw'ogamba nti jjeko 18%. What is 18% of that? It will be some money. Yeah, but it's some good money. It is some good money kugwe azikola. Naye waliwo abazijjeri ng'olusabbye nanzi bayagala zisipendingira mu Uganda. Naye amaliriza zeeyo nazo nga bonaabona nazo bunyibunya. Gwe kimanyi nti mu Uganda bw'obba miliyoni 2 osobola obonaabona n'ebibiri ebyo. Okyegedde. Kubanga abantu their people are not exposed. People ebyokuspendingako ssente biriiwo. Oli bw'atabeera mu bbaala, oli bw'oba nga toli mu bbaala, nga toli munywi wa mwenge. Kati gwendaga omuntu bw'ata tanywedde mwenge. Wawe oyinza okugenda mu Uganda n'ospendingayo ssente ezisukka omutwalo gwa dola mu nnaku 2 mu Uganda tekiriiwo. Kubanga ne wooteri zetusinga okutya zisasula emitwalo 3-4 olunaku. Zetusinga okutya wano mu Uganda. Waliwo wooteri wano mu Uganda gy'oyinza okusulamu n'osasula miliyoni 10 mu lunaku lumu teziriiwo. So kikyengeza kugamba nti people come here with the money and people go back with their money. The best way to do it tukuliyetinga ebintu ebireetera abantu bano okwagala okuleka wano ssente. Amabaala bye fe wano oli kunywa bbiya wa mitwalo 5 amala okutamiza abantu 3. We shall go back there, but URA temutuswaza kukola bintu nga temubistudinze. Anti bamala studyinga ate influence bagistudinga lwaki bagireversinga. The idea is, and do you think they are not going to slap? No, auntie, yes, but just by coming and failing to explain to Ugandans and taking it back to revise it, it means they did not do thorough study of that whatever it was, influence and all that. So the idea is very simple. Yep. Invest money. Bwema mwagala okufuna emisolo
simply invest money in things that bring money. So that when these people bring money, automatically ujja tax. Gwetereza senga ennyanja yaffe tebowanga bwefaanana. Omanyi nti bw'ogenda Entebbe wano ku nnyanja yaffe. Kujja mu bujjampale n'oyingira amazzi. Ze beach za tekuli yadde ebyuma ebinyumisa ekintu, tekuli yadde ki, tekuli yadde skating, tekuli yadde ekintu kyonna. So kati omuntu bw'agenda Entebbe kyakola kujja mu mpale ye naawe ganasasula 2,000 oba emitwalo 2 yasasudde ku mulyango n'avaayo ng'anyumiddwa ennyanja. So the idea is very simple. Can you invest money? You are investing money mu bantu bano abalina batandiseewo oba mu beach ng'obwo mu investing mu ssente oba gundi naye so that okukyakala kwa Uganda oba people where people spend money spending abantu wamu bbaala ate ebbaala onywa enkyupezi ne bwogamba nti nywedde zi Jameson ezigundi zi John Walker era ojja kumaliriza oginywedde ojja kunywezi 2 za mitwalo 18 2 oba 25 gye mitwalo 5 kitegeeza mubaze ne miliyoni 2 mu bbaala oddeyo nazo. Kale away from that atugende mu kituufu ekyatuleese so balebe kumala budde bwabwe mu ebyo byakutandika kugira kulingiza mu nsawo z'abantu n'ewaka bajja kujjayo naye abantu bajja sigalira bakyagala omusolo. Lwaki? Kubanga abantu sente ze mubajjako muzibajjako kati batandise okwagala n'okuzijja mujja n'otandika okugamba nti kati n'okussa twagala osasula sente z'okussa naye ne bwe tunaazisasula temujja kumatira. Engeri yokka ey'okumatira nga URA mwabateza URA Uganda Simanyani Planning Authority and all that, you have to calm down. Mufune abasajja bano abagagga abalina bye batandiseewo mubateeke mu ssente babeereko ebintu eby'amaanyi bye bakola so that omuntu atuuka wano mu Uganda nga ssente ye mulemesa okusigalawo n'agamba banna ssente zimpeddeko. Abantu bajja wano ssente baddayo nazo. Thank you. Away from that ensonga enkulu eyatuleese si eyo but nayo nkulu nnyo n'okusinga ate eyatuleese oba okusanga eyo nsonga nkulu cause buli munnayuganda my friend bino byetugendako bantu 3 4 bagobye naye kino kya bannayuganda bonna kyeggamba bwe bukulu obukirimu. Bw'oba oyagala okulaba full video agenda ku YouTube wandikamu agaliwo video eno ogenda kuba ogifuna mu bujjuvu ne videos endala nnyingi wandika agaliwo nga bw'okiraba ku screen. Weebale nnyo. Because ebyo ebibbisa abantu omuntu yakava mu university yakava mu university ayagala kuvuga Mercedes Benz. Nze nava mu university emyaka giweze kati gigenda mu 10 okyegedde ne kyesa n'emmotoka ezitonotono zinemerera naye n'osanga omuyaaye nga yakava mu university ng'alina Subaru